mukulu waffe kasita awulira erinnya Kyagulanyi amanya waliwo akalimu. Owulira kasita awulira erinnya eryo amanya waliwo akalimu. Gwe tebereza abantu bangi aba endosinga bangi. Lwaki atunuulira omuntu omu? Yagamba wabakwatanga bu video wabagwiranga bugwizi n'obakwata bu video. Kasita yisamugwira gwali muti yakola ati yagamba gwe kyagatta ne Bobi Wine gwali muti kati kyekingatta ne Kenzo kuba naye yansayiningira, kyekingatta ne Aruna, kyekingatta ne Shiba, kyekingatta ne Spice, kyekingatta ne Chameleone, kyekingatta ne Moses Matovu wa Afrigo, kyekingatta ne Juanita Kawalya, kyekingatta ne abayimbi bonna bansayiningira. Tujje mbozi njagala nnyo mumanye abayimbi bonna bali vaito. Kati ye yazudde relevance weri yogera ku SAHA enjoli akatogo kyokka yerabidde obulwadde obwo bumulumidde ebbanga yeyongera bwesembereza. Kingisa omusajja Zakayo oba amanyirwa Kabetoko yavuddeyo n'agamba nti kirizagana ku mbaga ye oli muyite era gwe muyimbi omukulu alina okuyimba sente nazeera togenda kuyimba. Abaana b'emikwano gyange mukyala we mukwano gwange sina kiyinza kuŋŋaana oba sina kyandiŋŋaanye naye obuzibu baganya okwogera n'omuntu oyo akola ki aseketerera ate omulimu gwe bampagiriramu. So ndi wakati w'okubaayo n'obutabaayo ate wate nange nemba neyange kwolwo bano olw'olunaku olwaleero era nga press conference eno ekigendererwa kyayo kiri nti omuyimbi King SAHA Mansour Semanda asazeewo ayogereko eri ensi yonna ng'ayita mu mikutu gy'amawulire egy'enjawulo egiri wano wakulambulula ku nsonga ze ez'okwesimbawo ku bukulembeze bw'ekibiina ekitwala bannamawulire mu ggwanga Uganda. Muyimbi w'amaanyi amanyikiddwa era ng'akoze bingi ku lwa industry ya music wa Uganda ebbanga lyonna lyabaddewo. So mbaanirizaako bassebo ne bannyabo abatulaba mwenna ne musinzira okuba nga mutulaba. Mwami SAHA tukwanirizaako nsaba oyogereko eri abamawulire. But before that tujja kufunayo ebibuuzo bijja kuba bitono nnyo oluvannyuma lw'okwogera kwe. Ayina waddukako awalala okusisinkana abantu era abalala ab'omugaso nga mmwe basisinkanye olunaku olwaleero. Tukwanirizaako nsaba oyogereko eri eggwanga. Nsanyuse nnyo okubalaba, nsanyuse nnyo okuwuliziganya nammwe ate ne mureactinga. Omuzungu agamba good afternoon, ndi wakawungezi after lunch. Wetuli tugezaako kupushinga mulamwa gwaffe ogwakalulu. First and foremost, leadership is a calling no one can escape. And I believe I was born a leader. Zimbadde mukulembeze mu bulamu bwange bonna bwe mbadde nkola ki ntambuliramu naye nga ntambulira mu layini nsavingira kusinziira mu layini mwemba nkola ki mwemba nkolera. Ebizibu bingi nnyo bitwagala okukolako ffe ng'abayimbi ng'era ekisingira ddala obukulu bakiyita unity obwawamu. Era nga kati saawa eno mulaba unity etandise okubuildingibwa, abayimbi tutandise okukola ki tutandise okwegatta. Era abadde afollowinga ayinza okugamba nti tewabangawo kulonda ate nga tubadde n'okulonda before emirundi ebiri before kuno bwe netabyemu. So unity eno yerese bbugumu era abantu babeereyo nga bagamba ebbugumu mu kalulu. Nze bbugumu lya kalulu era siba kujja ndowooza kandi genze nga weka ng'obulala bubadde bukola ki bubeerawo. Njaga nnyo tukole obukulembeze obuniting obugatta, obukulembeze obuli transparent, obukulembeze obuli democratic obumanya nti bakyusa mu bukulembeze akaseera nkakoze ki katuuse. Abayimbi bannange bankubira amasimu bali concerned nnyo n'okusinga nze kalulu. Abamu beeraliikirivu balaba kalulu engeri gye bakategeseemu bagibuusabuusa, nange kennyini njikubamu ebituli ng'omuntu.
akalulu kano kandibaddewo nga tukakolera Kampala asobola najja nakola ki nalonda gwogamba otya nti kabere scientific how sure are you nti buli ali embala ayina smartphone okitegedde so ekyo twakikubyemu era tukyakiwakanya up to now embeera eriwo ey'okulonda scientific naye abayimbi era mbakubiriza temuba baki mubeereemu mulondemu ennonda ekola ki eteekeddwawo ng'ate we tukyalwana okulaba oba wasi tukolerawo empenda endala omanyi buno obukulembeze tetububaddeemu kati ate tulwana tubuyingire tusobole okwesaavinga kinnoomu obukulembeze obukyalira omuntu obukulembeze obumanya gundi ali mu mbeera ki obukulembeze obunaatujjukira ntubadde mu kujjukira ba rediyo bbanga lyonna obukulembeze obwetaba mu bintu bwekikanga ekyo njagala nnyo bayimbi bannange tumanye nti obuvunaanyizibwa buno bwaffe nze ekyansitula okuvaayo nga njagala twetike obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abayimbi nti bannaffe basaavinzeko kye basaavinze katubakwatireko so si bajja ku mirimu wabula bakwatirako tusobole okwongerayo ki obukulembeze bwaffe ate n'omulala ajja asange bunaaba buli naye abongereyo obukulembeze buno bwe twagala okuliyetinga twagala buli muntu abuganyulwe either ng'ali wala oba ng'ali kumpi twagala buli muntu abeere nga ali iko mu bukulembeze buno nga abufunamu kyenkanyi ng'omwana ali e Masaka feeling represented mu bukulembeze bwe nga muyimbi twagala obukulembeze obumanya obwetaavu kubanga tubadde n'obukulembeze bwagamba nti bugenze ggulu okukiikirira ensonga z'abaki z'abayimbi we bwadda bwatuuza puresi bunyonnyole ekizibu kye bwagenda era bukisolovinze paka wa nze nsuubira nno yenkulembera bwetyo gyetugezaako kukyusa tukole obukulembeze obuli transparent obutuukikako obuli trusted obuli independent nga buliwo ku lw'abayimbi mbakubira omulanga abayimbi bannange mwenna gye muli guno gwe mukisa gwe tulina okuzimba industry yaffe baleme bakubira masimu bakangakanga nti ate wolonda saha gavumenti tejja kuyamba ate nga tekuyamba etya nga gavumenti eriwo okuweereza abantu ejja tuyamba kubanga tuli organized twekozemu structure ate eri audible eyogera ne bagiwuliriza tuleme kwetiiririra guno omukisa gwe tuyina ffenaffe twasitusa amasuti tugambadde tukiikirire bannaffe era abayimbi bannange bawaga buwazi buli gwe nsanga ŋŋamba tulonda tutya obuzibu bwakyafunye nti ennonda eriwo essaawa eno balaga bagigezesa essaawa eno abateekamu ennamba ebalaba nti ate ennonda eblocking ennamba zaabwe ngaoli registered ate bamulaga ennamba eyo tegenda kulonda ddamu ogezeko ennamba endala embeera eyo yeeraliikiriza abantu bangi era bekikwatako batereze nnyo ki sisitimu eyo bakomewo ne ku tv zonna baddemu bagirange buto abantu bategeere ekigenda mu maaso mbasaba mwenna abayimbi bannange obuzibu bwaffe ng'abayimbi nga tetunalowooza ku byonna betulabe okunoonya ssente kufuuka abakabi kufuuka betutumu batukube 80% batuyambe batuwulirize batuwe respect baleme tuvuma byonna bijja kuggwawo nga tuli united nga tuli wamu omuntu asobola okuvuma omuntu omu naye asobola okutya okuvuma abantu abangi twagala idea umma efune respect tumanye nti buli alina idea umma asobola gipresentinga somewhere ne bamanya nti yalina ekiwandiiko ekiri complete bayimbi bannange music waffe akutogeddwa ebbanga ddene guno gwe mukisa gwe tulina tumulwanirire tumanye royalties zaffe ziri wabine tugabyogera freestyle kubanga byangu bitegerekeka mangu ono materiyo waffe gwe tutula ne tucreatinga content alina okubako follow up tulina okuba ne structure nga yeeraga nti eri ku kizibu kyaffe ekizibu kyaffe gwe mulimu gwaffe omulimu gwange naawe oba n'omwana wo anaagukola ojasanga nga bayimbi bannaffe abamu balina n'abaana bakola ki abayimba naye nga structure tennatereezebwa gwosuubira nabo babeere basavaiva mu bulamu no nze nsuubira tulina okutereeza structure eno omwana atandika okuyimba nga manyi nti afuna royalties ze ng'obuyimbi
waba tamanyi then to delegating a group of professionals bareviewing industry eno basomesa abayimbi bategeere muntu afuniramu wa otherwise si buli omuntu malayika si buli omuntu amanyi naye wa talent yetu mugana kuba naki na talent bayimbi bannange mbakubiriza tusitukiremu atasobola kutambula kola press postinga atasobola postinga wakiri waga guno gwe mukisa gwe tuyina ng'abayimbi era nze nfa nnyo ku mmwe abangi abali emabega wange ngumidde ku mmwe nammwe mugumire ku nze temudda mu kigambo kino oba kino eno industry yaffe nze njagala just bakwasizaako ate nga nkolera ku order zammwe sina kintu kye ngenda kukola mu kulowooza kwange njagala tugatte obwongo ffenna ng'abayimbi tusobole okweyamba zinange siri malayika naye nange nzize njigira mu bannange kayimba bakabakinga batya kayimba bakatambuza batya music bamupromotinga batya kati tubulayo kimu structure yaffe tugiorganizinga tutya buli omu abe nga awulirizibwa obukulembeze bubaddewo tuli mu kulwana kukyusa ne tulinga batabadde nawuki na bukulembeze kubanga gwe omuyimbi alyeyo wenkubuuza kyebukuyambye kyeki tetuze na bukulembeze bwakunenya naye ng'ate wali ebbala tujja kutunulawo okusobola okutereeza ebbala ffe tuzze ng'abayimbi twekunze tusalewo okweyunitinga tweterereza structure eyaffe tuli ffenna omanyi mwe media mwe betuyinawo mwe mutuyamba okulaga endabirwamu ne reflecting mu society ebbanga lyonna tutambulanga nammwe naye nammwe tugenda basaba mutuyambe tulongoosezemu kuki kulinnya ku lw'endongo yaffe buli muntu asobola okujja ng'alina ebbala lye naye gwe munne gwalikola ki gwalitereeza ziringa 4 oba 5 zinandyagadde tutekeko essira ensonga esooka gita transparency obwerufu obwerufu nno tebubaayo mu bukumpanya bokka obwerufu bubaamu ne mu mpeereza nti kakati wasemba kumpeereza ki kati oddako kumpeereza ki ebizibu byange bikadde obitegedde nga tunagenda ku bipya obwerufu obwo bwetaagisaawo twetaagawo ekintu ekirala mu bukulembeze buno accountability embalirira nayo kennyini nkulu nnyo ng'oweereza banno ne bamanya either tulinawo embalirira oba tetuyinaawo tuteekewo embalirira oba tetuteekawo tugende tusake oba tetusaka naye nga tumanya embalirira eyimiridde etya mu ofiisi yaffe ensonga endala knowledgeability okumanya kwaffe ng'abayimbi tujja tuyiga ki mpola tuyigira mu industry so twetagawo baprofessional batusikiringemu ku ffe basikiringe ne ku bannaffe omuntu amanye nti kasitoma lufuka brandi olina kwekwata otya olina kweyisa otya oli ne wakwogerera kino oli yakitinga otya tusikiringe bannaffe tumanye nti industry eno tuli mu kubuildinga abantu ate abanafuko ab'obuvunaanyizibwa oluvannyuma abamu bajja mu ndongo nga bato amaliriza afukiddemu maama oba taata so endongo weba naye emuyamba omushepinga ng'omuntu oba ng'omuzadde oba ng'omuntu obuvunaanyizibwa nakyo kikulu nnyo kuba gwe mulimu gwe tukola ensonga endala gye nandyagadde oteeka essira bagita demokrasiya nagibagambye mu nkola eya demokrasiya omuntu waweerezaako ebbanga avaawoko n'aweereza n'awa n'abalala chansi baweerezeeko ki ebirowoozo ne bisobola okusheyaringibwa abantu bangi bandyagadde okuweerezaako nze abantu bensangasangamu oluusi nga bamu balina personal issues n'empeereza eriwo naye nga bangi bandyagadde okukola ki okuweereza nze kyensaba bayimbi bannange uma tetugidda bbali tujje ku uma tweterereze omwo tuleme kugisongamu wabula twesongemu mbasaba bayimbi bannange tusitukiremu tugende tulonde tumala okulonda
ate tubeerewo tukuuma akalulu kaffe bwe tumala okukakuuma ate awo tumbabulire ekikola ki ekiddako naye nga nze ngenda kumakinga sure mu nnaku ezisooka nga mwakampa obululu bwammwe nti abayimbi ffenna tuli united artist ng'olina ennamba ngazi abayimbi 10 mu simu yo ng'oli muyimbi lwaki tukaabira ewalala nga tituli bayimbi ensonga zaffe tusoze emalira ng'abayimbi we tuba united tusobola okwekombayiningamu ekivulu tusobola okwekombayiningamu ebintu bingi nnyo ne twesakira ate ne twebeezaawo kuba endongo ebaddewo ebbanga lyonna ate bantu bagirabye engeri y'abantu gye bagisavayivingiramu wabula kati tuli mu kulwana kutereza structures ezo tumanye nti kyetutamanyi ani akitubuusa era tubanjani sente zaffe ezakukola tuni era omuyimbi bamuparedinga we bati ne boodi nti omwezi guno gwasinze bamuwa shiiti omulaga accountability y'ebintu ebyo bitambudde nti gavumenti ogiwaddeyo zino gwesigazaawo zino so emtemu webibamu transparency tugenda kunyumirwa naffe kijja tuyamba okukola nnyo muyimbi ajja kukola nnyo asobole okweyongera okufuna ne bizinensi abantu tugikoleramu nga basurvivor baye akayimba olye so nga tosobola n'okubanja ku bukadde singa structure ebeera etereezeddwa obukulembeze bwo obwawuma copyright yo tukyagiriko abayimbi balina setup yaabwe gye tugenda okulwanira copyright sijja kujasanguza wano naye nga copyright gwe mulamu omukulu gwe tugenda okusookerako nga twakawangula abayimbi basazeewo beesitukiremu kinnoomu era mujja balaba olunaku lwendirangirira bakooye okuwuliza statement ku copyright naye nga tebafuna feedback nze njogera nabo kinnoomu mbakyalira abamu mbalambula ku bizinensi zaabwe abamu mbaziikirako abamu nno ndi connected ku famire zaabwe so nze ndi connected nnyo n'abayimbi okuva nga sinayingira bidongo paka kati nga ndi mu bidongo ate newe ndiba mbivuddemu omwoyo gusuubira nti ndi busaavinga ffe tubaddewo ng'ennongo ye maama ye taata yetuleze so we tusituka tugitereeze tetuba bakyamu guno gwe mulimu mu mirimu gyonna gye tugezezzaako okukola ogusobodde otuterawo omugongo mukkirize tugulwanirire temukkiriza bagukotogera abantu bali mu kulwanisa unity mu bayimbi naye unity yeki ey'okweyongerayo birala tukwataganya abantu bali bakubira abayimbi amasimu tolonda SAHA gavumenti egenda bayamba eteeko tuyamba kuba tuli bannayuganda n'olwekyo mbasaba bannange buli omu asobole okuntusiza eddoboozi alintusize ku bayimbi eyo mwekebere mu register mulabe nti mwemuli ataliimu nze osobola okunkubira ku personal number nitukifollowinga up kubanga firimu nnyingi nnyo mpulidde bali eyo balonda bali eyo baligestaringa system entuufu gye baliko togitegeera kuba naffe ffennyini bacandidate communication naffe teriiwo kyokka ate nga nakwata akasente nenkakola ki nenkateekayo ku nomination day that means balina communicatinga nange direct okitegedde buno obukulembeze bwa pulezidenti olina communicatinga nange direct kuba tugenda kusigaa tukola gwe police board so naawe nendabawo ki ebituli naye nze mbasaba nti tusigaze ebbanga tono okutereeza ebituli ebyo byonna buno obukulembeze bwa bituli bingi tugenda biziba tusigaze ekituli kimu nga teke tuziba mbegayiridde baganda bange buno obukulembeze obuliwo bulimu ebituli bingi tulina biziba ate nze nandyesimbewo nga biteredde so akujja nga biteredde era nabo bategeka akalulu nga bakimanyi nti bikyamu biki kuba singa byonna byali birungi tebanditegese kalulu so mbakunga bayimbi bannange nze ngenda sigala ku kyabbakunga tubere united kubira ku mimimbi munno kweno koozi y'okulonda yaffe lino sivako yadde abamu balirabanga evako era balirabanga ka bizinensi akagudde balina gye basabira sente ate balwanise SAHA ate ng'alwana kutereeza buyimbi bayimbi bannange nsaba ffenna tubeere ku koozi emu ebigambo sigenda kwogera bingi nnyo 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 kubanga obudde tulina butono nakati nziruka kusinkana bayimbi walala manya balonzi bange amanyi kati era abayimbi galeetu abaziza mu balonzi raba gye kitututte so nziruka kusinkana balonzi bange nabo njogereko nabo kuba abantu abamu baagala nnyo n'akwewulirirako nga gwakyogera
abantu abamu balowooza nti waliwo atuwaki confidence eri mufe gwe muyimbi gwali awo confidence ogirina just gwe nga olaba oyimiri confident noyimirira mu bantu 10 nobakubalaga osobola okubeera confident noyimirira mu bayimbi banno nowaayo issues zo obukulembeze buve mu briefcase kati buteeke waggulu buli muntu amanye bukola ki buzaako ki mbutuukirira wa nzira ku so bayimbi bannange ensonga yange sirina bingi byakwogera okujjawo nga mulinayo ebibuuzo ebyo ebintu byange tujja kwanirizaayo ebibuuzo bijja kuba bibale nsaasira oba olonda ebijanjaalo wali olonze ku bijanjaalo wabikuba mu lubatu bwoti nojjamu akayinja nosigaza ebijanjaalo ebiki ebingi nze kati ssaawa eno ndowooza ku bakama bange abangi abantumye abantisse obuvunanyizibwa sijja kufa kuddamu muntu omu mukulu wange oyo alina obulwadde bumulumidde ebbanga babuyita sahayosis sahayosis amulumidde emyaka si gumu 2 ate we yagenda mu ddwaliro bajjanjaba coccidiosis ate eddagala nze ndirina erya sahayosis tagenda kudda ngulu nga simukoze eki nga simujjanjabye so n'olwensonga eyo amundabidde eddagala nze nkola ki nze ndirina asobola n'okutta asobola n'okutta mwami Kamya abuuziza about strategy gy'olina strategy gyenina yakuniting abayimbi abayimbi bonna wali obalabyeko nga bonna bakuŋŋaanye boogera ekigambo kimu kalulu ye strategy esingira ddala gyenina ate abayimbi abo abamu olaba nga tebazze mu kintu newokola tekiba tekijja kukola ki kutambula kyova nabanoonya nandujja nemununayo gye yali nenoonya afrigo gye yali nenoonya bannatolo gye baali nenoonya shiba nenoonya baspice bafefebusi nenjijjako newano nenjayo ate bakabakko mu bavubuka ngezezzaako okulaba nga abantu bonna mbayunitinga neŋŋenda waggulu mubali balegenti baffe era nabo ne bampa nabo mubaba balaba omuli omukulembeze kamiliyoni abantu bonna bazze bampa emikono sagaa twesibe nnyo ku muntu omu katufune mwami Kawalya Keys SAHA oyogedde ku kya unit naye umegambye abuuzizza ku luyimba lwo latest single yo eri mu trending eri number 1 trending mu Africa yonna zaakayo hashtag luyimba lw'amaanyi nnyo abantu balwetanidde nnyo bayire bannayuganda balwagadde kayimba kalungi abantu bampadde laavu kayimba ako era ndi happy so akayimba ako bannayuganda abawagizi bange tulikwesitinga oluyimba zaakayo kati kekayimba kenakata era ensonga zonna ziri omwo ayandiyagadde okumanya ebingi nyenyenyenyenye bikwata awo mu nsonga ezo wakati nesimbye ku bukulembeze waliwo ensonga ezimu ng'ate eza mulimu guli gwenkola ate nga mu bukulembeze nayo department ki office kati akayimba ako abawagizi bange mwenna bafaani bali kyannamukakale aluwa wa ajumani mukalikwesiting akayimba zaakayo yaliko mumulaba zaakayo oyo kajja bannyonnyola weketegereze ekibuzo ekirala kibadde kya luzungu omanye obukulembeze buno bwe mulaba obukulembeze teruba lulimi kyova abantu bonna tubeetaga ku boodi abo bajje wetetaga oluchina alwogere wetetaga olujapani alwogere wetetaga oluki buli muntu asobole okutegerekeka tetugenda kugoba muntu yenna mubuweereza ayewulira nti alina olulimi lwasi okujja aluweererezeemu nga tumuwa department nga naye aweereza mu luchina toyanza tujja kufunayo omulala mukulu Kamya okuva ku Vision Group abuuzizza ku luyimba lwo latest single yo eri mu trending eri number 1 trending mu Africa yonna zaakayo hashtag luyimba lw'amaanyi nnyo abantu balwetanidde nnyo bayire bannayuganda balwagadde kayimba kalungi abantu bampadde laavu kayimba ako era ndi happy so akayimba ako bannayuganda abawagizi bange tulikwesitinga oluyimba zaakayo kati kekayimba kenakata era ensonga zonna ziri omwo ayandiyagadde okumanya ebingi nyenyenyenyenye bikwata awo mu nsonga ezo wakati nesimbye ku bukulembeze waliwo ensonga ezimu ng'ate eza mulimu guli gwenkola ate nga mu bukulembeze nayo department ki office kati akayimba ako abawagizi bange mwenna bafaani bali kyannamukakale aluwa wa ajumani mukalikwesiting akayimba zaakayo yaliko
omulaba Zaakayo oyo kajja bannyonnyola weketegereze ekibuzo ekirala kibadde kya luzungu omanyi obukulembeze buno bwe mulaba obukulembeze teruba lulimi kyova abantu bonna tubeetaga ku boodi abo bajje wetetaga oluchina alwogere wetetaga olujapani alwogere wetetaga oluki buli muntu asobole okutegeerekeka tetugenda kugoba muntu yenna mubuweereza ayewulira nti alina olulimi lwasobola okujja aluweererezeemu nga tumuwa department nga naye aweereza mu luchina toyanza tujja kufunayo omulala mukulu kamya okuva ku vision group nsaasira oba olonda ebijanjaalo wali olonze ku bijanjaalo obikuba mu lubatu bwoti nojjamu akayinja nosigaza ebijanjaalo ebiki ebingi nze kati ssaawa eno ndowooza ku bakama bange abangi abantumye abantisse obuvunanyizibwa sijja kufa kuddamu muntu omu mukulu wange oyo alina obulwadde bumulumidde ebbanga babuyita sahayosis sahayosis amulumidde emyaka sigumu 2 ate we yagenda mu ddwaliro bajjanjaba coccidiosis ate eddagala nze ndirina erya sahayosis tagenda kudda ngulu nga simukoze eki nga simujjanjabye so n'olwensonga eyo amundabidde eddagala nze nkola ki nze ndirina asobola n'okutta mwami kamya abuuziza about strategy gy'olina strategy gyenina yakuyunitinga abayimbi abayimbi bonna wali obalabyeko nga bonna bakuŋŋaanye boogera ekigambo kimu kalulu ye strategy esingira ddala gyenina ate abayimbi abo abamu olaba nga tebazze mu kintu newokolota kiba tekijja kukola ki kutambula kyova nabanoonya nandujja nemununayo gye yali nenoonya afrigo gye yali nenoonya bannatolo gye baali nenoonya shiba nenoonya baspice bafefe busi nenjijjako newano nenjayo ate bakabakko mu bavubuka ngezezzaako okulaba nga abantu bonna mbayunitinga neŋŋenda waggulu mubali balegenti baffe era nabo ne bampa nabo mubaba balaba omuli omukulembeze kamiliyoni abantu bonna bazze bampa emikono sagaa twesibe nnyo ku muntu omu katufune mwami kawalya case SAHA oyogedde ku kyayuniti naye umegambye mukisa kankikuddemu ekyo kibuuzo mangu ekyomukisa omulungi clusters bazikola bennyini abakoze eki ababaddewo era bazikolera ku padm eyawaweebwanga mugende mulambule eno tebatambulanga ku ssente zaabwe gwe tekirowoozanga nti bateekamu bambi obwagazi ne ssente zaabwe batambulira ku padm ya microfinance era nakati mu kalulu baddayo ne basaba padm bajje banwanise olwensonga bali mu kulwanisa unity bwe tuba united tosobola kukusa kintu bwe tuba twekutudde osobola kukusa ekintu nga ffe tukyakaayana okitegedde so clusters ezo endala zinzizizzaamu amaanyi buli gye bava gye bankubira bano nno bali wano naye ffe tuwaggwe bano nno bali wano naye ffe tulonda ggwe okitegedde so ndi mugumu nnyo era baganda bange muli ebintu byabwe kuba baweereddwa ssente zisirinaawo nnyo ssente ziri awo nange negatta bwegasi tube united tulwane industry yaffe tubemu akasente mu nsawo tuleme kubanga muyimbi ekinoomu yagenda nasotingibwa kulwa industry tusobola okwekuŋŋaanya ne tusotingibwa kulwa industry fe abamu tuli bakozi twamanyira embeera y'okukola obukozi kubanga keweekoledde kakunyumira ng'okajaguza tubadde twogera ku ngeri gy'okubyamu ebituli mu ngeri okulonda gye kugenda okubaawo twaba tugambye debate y'olunaku lwa mukaaga wano twagala manya onaabaawo okudebatinga n'ofesinga offness yawa mukaaga bwempulidde nja kupima management yange ndabe wenaaba okumpimpi nga nja nekiikawo babanga bampa ssente nga ngenda ncapa kiri wakati awo engeri gye bagenda olondamu kalusi ka mugongo naye wakakubyemu dde ebituli twagala kabe ka mugongo abatesitesi bakalu twagala akalu kabe ka mugongo tetukyali mu covid ensi nzigule abayimbi abo boolaba batambula ne bajja ku zitivi ne bateekayo muziki waabwe basobola okutambula ne bajja ne balonda omukulembeze waabwe muleme nnyo kulimitinga nnyo bayimbi kitebasobola kutambula abayimbi bajja mu bivulu nga bajja ku national theatre so abayimbi basobola okujja ne balonda olunaku lwabwe awo mutandise nno baggalirayo kasita mugamba balondere gye bali naye mubaleete babeere mu ssako yaffe tulonde tujagulize wamu mwagala mbalyeko ente anti bo bagamba budget ntono naye gwe onakkiririza mu resources banaalangirira singa tugenda bwe tuti
weziba fake linda nsasagge webalangirira fake linda ki kwanza buli muyimbi gwensanga agamba awanze muyinayo muyimbi omu atampa okitegedde muyinayo omu nze abangi bampadde katufune mwami Mako kisobola okukyuka tetuli ku pressure just pressure abantu bagitaddewo lwa mbeera naye tewali pressure tewali wasiwa katufune ekibuzo ekirala mwami Mako muganda wange ebintu byonna byombuuzizza kyewuunyisa nange neewuunyanga ggwe ate bannamawulire baba informed muno okusinga kufe kati olaba nammwe temumanyi mumanyi okukukuta kuki kubanga ewantu ewali akalulu mwe mulina okubanga muyitiddwa electoral board yaffe more than once more than twice okkiriziganya nange so embeera naffe amawulire gatutomera butomezi kulonda kwatandise tulonda bwe tuti tebayinange gye bakitukulangiridde okitegeere muganda wange tusaba namwe bannamawulire bwe mumanya ku nkola gye bategese mutubuuse kuba amawulire gayitamu mmwe regisita ngirina naye kyannaku nakubiddwa nga ate bali mu kuregisitalinga ate okitegeere nina regisita gye naweebwa omwezi nga gumu oba wiikisi 3 emabega naye nakati baregisitalinga kati ekyo nakyo kizibu kirala kiri mu offisi naye nga offisi ekyalina empeereza bwekyo tuba tulina obuzibu ffe ng'abayimbi naye tulina solution nene mubeere bagumu tugenda kawangulira gye banaakassa katufune omwami ono alina ekibuzo kye weŋŋamba ebituli ebingi ntegeeza nti ne muwuma mulimu abeegoba ku mulimu naye mwe temumanyi ngezo gaapu nkalu okitegedde kati tulina okuzibikira ebifo ng'ebyo ekibuzo kyange ekisembayo njagala buli omu because okikonyeko nnyo mu statements era buli omu akiwulidde kyekyokuba nti no bagamba singa saha ali akalulu oba singa agenda mu kulembeze gavumenti eno abantu gye beesiga okuyamba buli muntu tejja yamba bayimbi lwaki lwakuba odiringa nnyo ne magere